Ate mmalaga tulina omugagga w'omu Kampala Eyasimattuka okufiira ku lyato erya MV Templar akoze embaga makeke ku mukolo gwe gumu ne Katikkiro kya Hospital Mayiga kwebaliza Katonda olw'ebbanga lyamaze ng'akuuma ddamula. Lutiko ya St. Mary's Elwage kubyeko nga mugagga Eyasimattuka okufiira mu njega y'eryato lya MV Templar Paulo Sembatya mulonda nnume Agattiddwa ne mwana munne Mire nakibala Bufumbo butukuvu. Omukolo gwetabyeko abakungu okuva mu gavumenti ya wakati abakulembeddwa mu minisita y'eby'ettaka Judith Nabakooba nga okuva e Mengo bakulembeddwa mu Katikkiro kya Hospital Mayiga n'abalala saka abagagga b'omu Kampala abeegattira mu kibiina ky'abagagga kwagalana. Mise kulembeddwa mu Ssaabasumba w'essaza lya Kampala Mpose Mwogerere nga yambibwako Vicar General Monsignor Charles Kasibante. Mukama abeere nammwe. Ssaabasumba akulisiza mulonda nnume okusimatuka eryato n'okutuukiriza obweyamo n'agattibwa. Twebaza Katonda okutuwa obulamu bituwangaala. Kakasa Pawulo kino wakiŋŋamba dda walwagwa mu buzibu buli n'owona n'ogamba kati ojja kubeera mwawufu mu bulamu obwa bulijjo ne mu bulamu obw'enzikiriza ne mu ddiini. Kano akabonero k'okoze otulaze nti oli mumalirivu otaddewo essuula empya ne munno okutambuza obulamu obukristu mu ngeri entuufu ennungamu Katonda gy'ayagala. Kyokka yenyamidde olw'abataassa kitiibwa Bufumbo nga kiviirako abantu okubutya. Genda obasabira mu kiramu kino ekitukuvu obuvunaanyizibwa obwo obupya bwe mufunye bw'okubeera ekitangaala ky'ensi omunnyo gw'ensi musobole obutuukiriza. Kale nno Pawulo ne Mire ekkiriza Katonda mumusaba ki? Okufumbiriganwa ng'ekereziya wa Katonda bw'alagira. Oluvannyuma bakubye ebirayiro ne beenaanika empeta. Munnange Mire nkunaanika empeta eno otegeere nti nkwagala nnyo. Munnange Paul Sembatya nkunaanika empeta eno otegeere nti nkwagala era nja kunywererako okutuusa okufa. Katikkiro naye ayozayozezza mulonda nnume n'amusaba okugumira ebisoomooza. Namusaba gole era mbakulisa olw'ekkula lino lye mutuuseeko enkya ya leero muyogeyoge ennyo. Omukolo gwe gumu Katikkiro ne yeebaziza Katonda olw'emyaka gy'amaze mu kifo kino okuva Ssaabasajja lwe yamukwasa ddamula mu mwaka gwa 2013 era ng'ayogedde byatuuseeko n'ebimusoomozezza. Mu myaka gino 10 gye naakabeera Katikkiro Katonda tanjabulirangako n'akamu. Katonda nnyambye n'entuusa ku bantu obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasumba musiimye olw'obuweereza. Twebaza Ssaabasajja Kabaka eyakulonda ate n'omuweereza n'akukkiriza okumuweereza ebbanga lino lyonna. Oluvannyuma asembezza abagenyi be mu Butikkiro nga bakulembeddwamu Edward Kiwanuka Sekandi yali mumyuka wa pulezidenti. Katikkiro yeebazizza abantu bonna bazze aweereza nabo. Mu mbeera mwe tuli emirimu gya Kabaka tugikolera mu bitongole okutwaliza awamu. Bwe twogera tugambe Mwanyi Terimba ndaba Haji Lukenge ali wali. Abantu bantendereza eyo gye mpita ku Mwanyi naye Haji Lukenge tebamwogerako. Yakulira Bukedde. Gisani Mutyaba yakusakidde egguliro ku lwa Bukedde TV.
Bannaffe muyogeyoge nnyo ate minisita w'ebyettaka amayumba n'okukulaakulanya ebibuga Judith Nabakoba ayingidde mu nsonga z'ettaka ly'emanyama erikaanirwa abatuuze ku byalo ebisoba mu 4 ssaako omugagga Rutaŋŋambwa. Bino biri mu ggombolola ya Ziroobwe mu disitulikiti ey'e Luweero. Nabino nga taliiko nfo.